Nate omulabi waffe wa Spotlight News Media wamu ne Transmedia tukwaniriza nnyo erinnya Kizza Peter ku Spotlight News Media. Lunaku olwaleero nga twakusuubiza nti tujja kubeera nga tuleeta abantu ab'enjawulo. Olwaleero tulina gwe tukuleetedde era byagenda okwogera ojja kuba onyumirwa. Kasooka tweyanjulire ssebo. Bakadde bange amannya n'eddoboozi Buule Muhammad Koloboza banyi gwe mmanyi nga Koloboza nze wuuyo ndine bwana na Kizza tuzze tuwayeemu tulabe. Tuwayeemu tulabe. Eyo kugendera ddala butereevu nnyo ku nsonga eriwo. Omukulembeze w'eggwanga we yali alayira yayogera ebigambo oba gye twandiise ekigambo ekigenda okutwala Uganda mu myaka 5 byagenda okukulembera ekigamba nti ekisanja teri kwebaka. Mu nsonga ze yayogera eky'ekisanja teri kwebaka tulina bingi bye tulabye kati abantu tebakyebaka. Wali mu gavumenti abantu ba bulijjo local government awamu n'abakulembeze abawaggulu nga kino kyeyolekerako okulaba nti nga ekyali mu parliament ya Uganda speaker engeri gye walaba kitegeeza ye yasooka n'obuteebaka okutuuka essaawa zino nga minisita Balamu era naye ali mu kufuukuuza aba local government kitegeeza eyo teri kwebaka. Ku nsonga zino minisita Balamu gy'aliko omulaba kye yaliko mu bitundu eby'Embale mu masomero n'amalwaliro. Ensonga zino nga ggwe Buule Muhammad Munnayuganda atera okuvayo ku nsonga ez'enjawulo n'ozitaanyaako n'abamu ne bagamba omusajja ono ye ng'obukambwe buli budde abeera mukambwe. Ensonga zino gw'obiraba oti? Ensonga zino nga bwe nziraba kwali kubuzaabuza emu bye baali boogera mu nzeyi si bye byali ebituufu. Ng'ani abuzaabuza? Yennyini pulezidenti w'eggwanga. Atya? Kubanga bw'otugamba tuyinza okukkiriza nti zaali ntuufu ate tezaali ntuufu. Kubanga bwe yali ajja mu 1986 yajja kulabika nga amateeka gaddawo. Tuza tukkiriziganya. Tukkiriziganya bulungi. Naye tulabye ku mulundi guno ku kisanja kino agambye no sleep teri kwebaka. Teri kwebaka. Mu kumenya amateeka mu kugateekesa mu nkola tetwakitegedde. Tulaba nti CDF akulembera amagye akola byatateekeddwa kola ki kukola nga biki. Omuntu wabeera akulembera amagye kitegeeza alina okuba nga yafuga eggwanga. Kye bayita okufuga eggwanga kitegeeza mu byenfuna mu byobufuzi obirabirira nti bitambula bulungi awamu ne mu byokwerinda okulaba nga nabyo bibeera bitambulira mu layini entuufu. Ogamba otya mbu alina byakola nga tateekeddwa bikola? Oyo aba mukulembeze wa ggwanga katulinamu babiri. Anti CDF abeera wa byakwerinda. Abeera wa byakwerinda. Kaakati bw'abanga wa byakwerinda ani akwata amongo? Ba byakwerinda. Era nti nga bakulembeddwa ani? CDF. Kaakati bwe tulaba nga alina wali owuliddewo gwe kasooka ng'obaawo okuva mu 1986 nga waliwo CDF agamba nti nze nonze gundi twamulabye ono memba wa parliament Obosi nga bamulonze ku PLE. Sime PLE. N'amumyuka tayebwa. Ebyo bikkirizibwa akulira amagye okubanga yalina okukola. Yes, Munnayuganda. Munnayuganda naye alina omulimu gw'omutongole gwateekeddwa okubanga akola. Bw'obeera okola omulimu omutongole toyina kutunuulira birala by'olaba nga bitambula. Amateeka galina we gakomya. Gatya? CDF alina ekkomo walina okukoma. Era te omujaasi tajja kweyingizanga mu byabufuzi. Bw'aba yeeyingiza mu byobufuzi aba abuuse ekkomo. Kyogezaako ogamba. Bw'ona agamba nti nga kino ekyagudde eno saidi z'engulu PLE ekola nnyo Embale tyerwanisa enguzi buba bulimba. Ekitegeeza baba mutisse byatateekeddwa kola ki? Oli ali Embale minisita ng'ate akolera mu linnya ly'ono gwawulidde Balamu ng'agamba nti akolera mu linnya lya pulezidenti. Aba PLE babaita ba PLE. Nsuubira buli omu wabeera wotunuulira opposition webeera ekola buli kye bakolera nakyo bakikola mu linnya ly'ekibiina kyabwe. Kati minisita Balamu wabeera ng'akwasiddwa ministry
nabeera nga kyakola akikola ku lw'ekibiina kye abeera ziza musango. Kibiina ki? Kyeroyu ekisinde. Kati nkugambe twagala akole mu kibiina ekya National Resistance Army Movement ne bw'okolera mu kya PLE sema PLU oba osusse kubanga kirinda mu mateeka. Anti tekikkirizibwa kuba na ekisinde. Ekisinde kimirewo kitya oba owambye kiva tugambe nti byebiri bye ndakugambye bw'otugamba nti wazze bantu era teri kwebaka mu kumenya amateeka mu kugateekesa mu nkola. Tewategeera bulungi kigambo ekyo. Ekigambo kirage nti akyebuuza pulezidenti yajja kulwanyisa mateeka nga ye oba kumenya mateeka. Pulezidenti gadino kankikubireko ng'ekyamaba onfune bulungi. Pulezidenti w'eggwanga ng'alina akulira amagye mutabani we kawulira akantu ako n'aba ng'aguddewo ekisinde ate ng'omwana alina by'alagira alina by'akola ki by'alagira tabiragira nga akulira amagye abiragira ng'omwana ngambye. Abantu baba bali mu katyabaga. Suubira buba buyinza. Buyinza bwani bwa pulezidenti bwa mwana webakuwa obwa CDF ne mukyalo baba muwadde mukyala we yaniwo gogamba webakuwa obwa CDF kitegeeza ovunaanyizibwa ku butebenkevu bw'eggwanga borders. Woba olaba ng'enguzi yeereese okubanga yeeyonoona obutebenkevu bw'eggwanga tovunaanyizibwa gikolako. Enguzi ga yeereese eki? Obutebenkevu obutali butebenkevu tovunaanyizibwa gikolako. Kati ng'emirimu gya kitaawo wagivuddeko kati gwe n'omuwamba kiki tuba tutwala ani pulezidenti? Mbuuza Yoweri Kaguta Museveni. Kati ati bw'aba ani alagira kino? PLU ani amulinnya lyani? PLU. Kono okujja nga batubuzaabuzizza bakole ekintu kiri kimu ffe bannayuganda tuli bagonvu nnyo. Amukwata amusuula ebbali agambe nti nze PLU kati nze nfuga eggwanga bire ebirala byonna mubiteeke ku bbali tumanye. Neno Twitter tewagirabako. Sabango nyinza okujimbula mayi mubituyitako. Naye kati nga tuvuddeyo eyo gwe kyoliko ekyokubanga balwanyisa enguzi mu kaseera kano kyowakanya oba enkola gye bayitamu gyowakanya? Teri enguzi gye balwanyisa. Eri katemba. Osinziira ku kyo giyita katemba. Wano baatugamba nti Amongo Anita abadde sipiika yakyankana aba yali enguzi ali mu komera ki? One komera lyomumanyimu bakwata ebibye mbuuzi olina ekkomera ly'omumanyi mwali nedda ssebo. Kati ebyo byali byaza omusango kati mu kifo ky'okutwala Amongo mu kkooti oba mu kkomera bakwata bye baateeka mu kkomera. Kati kyogezaako okugjayo kifaananyi kikyogezaako ekiraba nkugambe bye biri okutulimba. Toyinza genda kukwata bali simanyi babadde n'embaali kwata ku banene okkirire. Bano olowooza bano bagamba simanyi abaana binabye tumanyi Mr. Balamu ng'abala abaana baani abamulagira banene be babalagira kakyokere waggulu. Bino byaliko kyogamba gwe katemba naawe katulabanga katemba tetiriyo ate katemba tebajja kulya kimu bw'abanaaba baagala Uganda etambulire kuno bateekeddwa okuba ku kibakola nga tewali wali above the law teri ali waggulu w'amateeka ne bw'anaaba wakyaliwo agamba ngambye ne bw'anaabeerewo mukadde waffe Yoweri Kaguta Museveni nga tadde mu kuyimirira mu ddaala n'agamba mu president of Republic of Uganda nina bye nteekeddwa okukola nga pulezidenti n'amateeka amalamuzi oba etteeka eddamuzi nina kuyimirirawo oba buli minisitule n'ebaako n'omulimu gwayo gweteekeddwa okukola nga minisitule. Kati wano olaba minisitule tezikola ate zikoze luddawo. Balamu ye wa minister wa education. Ye minister wa local government. Owa local government ye wabeera wa education. Sikitegera bulungi ngompabula. Kati lwaki olaba bitabuse? Anti mu kutabuka byebyo nkugambye Katogo. Bofumbye enkoko mu bijanjaalo. Kati lwaki balonda ba minister?
Lwaki ogiyise enkoko mu bijanjaalo? Ono wa local government. Teri minister wa education. Gyali. Akola mulimu ki? Education ze yabaddeko teziri mu local government. Nanti nkugambye bitandikira eri. Kubanga ono gwagambye gwalumbye nagamba kandi abaana abali mu kibiina. Yali soosekedde wali eri. Kyenvudde kugamba nti nkoko mu bijanjaalo. Yandisookedde ku minister wa education. Gwe bali badde basooka ba. Kwaki ono tebitambula bwe biti bakkira wansi. Ye yennyini n'asookera ku oyo. Naye kati basajja batu bali bakwata baabweri bakumala biseera. Ffe kubuzaabuza ffe bantu ba wansi. Tulowooze nti oli mu kulwanisa nguzi. Tekiriiyo. Nkulukoloboza. Byoyogera bino nga bya experience nga y'amaanyi. Kati olowooza mu kulwanyisa enguzi eno bandikikoze bati. Balitookedde ku bakamaabwe bennyini oba naye yennyini n'asooka ne yeekwata. Kubanga kumenya mateeka. Kyogezaako okugamba lwaki ye yeekwata? Yali badde yeekwata bw'ati. Okuva bwe twakola ssemateeka wa 1995 olowooza wabaddeko ba CDF bameka? Bangi ddala. Wali owulidde waasinzira n'agamba ngenda kukola kino nga CDF simanyaani babayita baani? CDF. Olaba n'ono ali mu kkomera gwe bagamba Simeya yalya mu nsi y'olukwe. Yayagala okuyingira mu byobufuzi ne bamugamba tokkirizibwa. Genda mu koti mansho Besigye. Lwaki mwali mumuvunaana? Towummulanga. Sejjusa n'omugamba nedda ssebo weeyingiza mu nsonga z'ebyobufuzi nga towummulanga magye. Tolabanga n'ono yali sosi kumala kwevunaana. Tuba twagala alaali nga tetuli mu katemba. Kati alaali tomulabawo. Nkugambye Besigye bamuvunaana kukola kikujja kuyingira mu byabufuzi. N'ono waliwo gwe bayayigenze mu bwamemba wa paalamenti yaani Kivumbi. Yali akulira obukesi yeesimbye eno waabwe. Yeyimbira mu byobufuzi ne bamusiba wano ne bamusiba emyaka ng'esatu. Bamusonyiwa musobi n'amugjayo. Tumukunde. Jeno tumukunde. Kulaki baali babakwata? Tulabira kubiri. Soke tune history. Tuleke tudde wano. Ahujawo nga tunabiranga mu katemba. Kira Museveni bwali bamaze okugenda ne regimu yatika tulyoka tutandika okukola. Mayinja okujja kukyensasira bannayuganda twabonaabona. Twakwata serezo muwomusolo mu 1995 ne bakola ssemateeka. Ate gwe baddibaza era gwe bamenye. Ola atatambula bulungi. Teri byakutambula gwe tukiraba. Twetaaga ekintu kivire ddala ku gundi nga gwe bw'aba muyisa kizagwaziza omusango paka wansi. Ne bino firimu. Kwegamba gwe kyogezaako okugamba. Babeera bakwata. Baviire ddala woba minisita wa education gwayina ekitambula bulungi batandikire ku ggwe kati gwe ojja oleete paka kuwa wansi. Bwe bakwata owa waggulu ono olaba bibala ki ebiyinza okuvaamu? Ebivaamu tuba tugenda kukola ekintu kyennyini ky'oba oba okiraba naawe. Naye toyinza kutulimba. Kakati gwe onoonenya ono bosi we nga yamulagira kubanga bino birimu abaavu. Oli n'akuba akasimu. Kugambye kola kino. Ngambye kola kino. Nono akalimu akaagala. Kati wakitandikira ku toopu. Kifaanaganako ng'omusajja. N'ojja n'okuba abaana wati waliwo emmere waka gwe wagiguze. Kwegagwa abasaana okusooka okukubwa. Gwe obusaana okukubwa kubanga emmere tewagiteekisa waka ate abaana oli mukuba kuba tewali mmere. Ne Uganda esobola tereera eki? Uganda okutereera nga tukkiriza ne tubeera n'emmizi. Ffeffe nnyini. Ate ne tumatira. Ate ne tusooka tumanya nti Mukama Katonda gy'ali. Tusobola ne tulabira ku bakadde baffe abaatusooka. Oyogedde ku mmizi. Emmizi mmanyi kubeera nti olaba ekintu n'okisirikira. Emmizi olaba emmizi kino n'okisirikira. Ekyo nakyo mwekiri. Kubanga wano wasinga badde n'emmizi ne babasibaako bye basobola okutereka kubanga singa tebabitugamba ebimu bye baliko muso. Gwe bagamba nti ow'ekitiibwa mukadde waffe Yoweri Kaguta Museveni ani yamujjanjaba mu nsiko? Besigye. Ali luddawo? Munda. Kati gwe singa tetwabimanya twali badde tubyogerako. Kati kyogezaako okugamba mulimu ebimu ebitasaana mu lujjudde. Mulimu ebimu ebitasaana mu lujjudde. Nga biriwa? Nga bino bye baakoze
okuddira obosi noyimira bawa yimira ku Twitter n'omugamba nti kati gwe nkulonze oli member wa PLU tumanyi ono naawe deputy naawe nkulonze gwe gundi nja kusiba gwe gundi tebakuta kubanga nabadde mpuliriza ku mboozi y'omukulembeze w'eggwanga ng'agamba nti teriko bajja kuwa beyiro kyevudde nkugamba president tekedde okuba ku kyakula ekiki nga president wa Uganda kati ekyowuliranga kyekyo kyeyandikoze kyeyakoze kyenkugambye aba obutamatira yavudde ku kiki kyatekedde okukola n'ayingirira kubanga kateri namulamuzi asobola kukola kintu akola ki president agamba ki kyogezaako gamba buli tebatuukiriza buvunanyizibwa bwabwe ekyo kibalemye ate bana batebabutuukiriza waliwo abalijja ab'omulembe ogulijja gwo gubutuukirize ate nga twali badde tubenyumirizaamu gwe guno omulembe oguzza okulwanyisa guno si gwe mulembe gwokka ogusembyeyo kujja eno ligimu ejja genda bano bonna waliwo ekiseera kigenda okujja lujja kujja nga abantu babinyumyako bunyumya nga bawule baali boogera ku bakerode bafaraawo baali b'amaanyi nno kati bwe mba nkujja ne nkusembeza ku guno ogwaffe gutulabiddeko Saddaamu abadde n'amaanyi wano nga bwe bagenda mu kalulu 99 nga beesana okwesala naye kati maahuwa bali ludda tebalabikako naye bano beerabidde okulabika okumanya nti ebintu bino bijja bibaawo Gaddafi abadde n'amaanyi ate ng'ayinamu akantu kano ng'ate abantu bwe bafunamu naye wano walabye ng'ekyavudde wano abavudde South Africa tugambye bannayuganda bwe balabako emitwe balabako amatuba bayitambusibwaera kumanya bw'olaba abaana tetuganye wayambye abaana bavudde mu South Africa essebo bajje mu Uganda okwaboobwe n'obakwata kyankwanzi obatadde mu mucaka otandise obbayimbisa ogambye ogenda bawayo akasente gwali badde musango ky'okuva mu nnyonyi bamugamba nti kasule gende ewammwe gende namuwongo gende buli ate ensonga ze baawa bonna bamala kubasomesa nti omuntu wabeera avudde mu mbeera ey'okumugobaganya obugobaganya n'abeera ng'ebintu bye biboyeddwa oluusi amaka ge bagamufulumiza ne bagamba koloboza beera omwo mu nkola nga kino ekyali ku mulembe gwa Amin nti oli bamugoba ng'omuyindi ne bagamba koloboza obadde otambuza bino yingira edduuka nti omuntu oyo kati abeera amaze okukosebwa obwongo ng'olina okusooka omuteekako ewamu osooka omubuddeebudde w'omala omubudaabuda osooka omutaddeyo ewaka ng'omuwadde obulya kyogamba gwe ekyokuba nga olwavudde South Africa babatutte ekyankwanzi kino gw'okiraba ng'ekitali kituufu nabanga kyebutalimu kubanga twali batusookera ku bo kutya kubanga bo bwe badduka wano mu Uganda ne bagenda Kenya gye bagenda bwe badda tebabatwala kyankwanzi kubasomesa singa kibadde ennono ya Uganda ng'abantu bonna babadduse mu Uganda bwe bakomye balina bwe babatuusa ne babasomesa twali bali tukikkiriza n'ojja kwesanga obuzibu tufuna bakutteyo sente ya muwamusolo yabadde egenda jjukira n'okujja eno prime minister n'esitula n'agenda ekyankwanzi sente ya muwamusolo Aruna Kasolo n'esitula n'agenda ekyankwanzi sente ya muwamusolo batandika obbasomesa ezatambusizza prime minister ne wa finance manyi Aruna Kasolo sente nasereza muwamusolo kyokka eno nga wali Munnayuganda akaaba atya jjukira nti kana amasannyalaze ge baatuleetera gasobola okumala essaawa 10 nga tegaliiko omuntu amaze olunaku olulamba nga takoze y'omuwadde ekyokulya ng'ate luna ziri zoogabidde obwereere okimanyi nti sente za Munnayuganda zeyakwata okuva ebweru za Munnayuganda ezapakirayo okumutuusa wano ate omututte kyankwanzi yoga abandi baleseeyo waali baleese ne badde ewaabwe mu maka gaabwe olumuleetadde ewaka kiki ekigaana olowooza tewandibaddewo abamu nga bayinza okwetuga nkugambe bameka bwe bawulirako abeetuga nga bavudde Kenya nga bavudde mu America bonna bano baali bweru baani bw'oyogera Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni bwe bagambe nti yayeekerera muno yekomawo bamutuusa kyankwanzi bonna abasinga omanyi nti bonna baali wano anti ndaba ng'ensonga zino ezaawukana nti baali bagenze mu struggle yaki kukyusa gavumenti bajje era kye baali bagenze bali bakyetegekedde naye bano ab'e South Africa kyabaguddeko bugwi oli ku street otambula ne bakugamba ssebo by'olina sibako ebyogenda genda
kati tola bambu gwobo ino ng'osimbyewa yali yetese bwana Kizza ng'osimbyewa akati banna Uganda be baasibizzaako emigugu ne babagamba mudde Uganda ate abadde Uganda yokka Tanzania, Congo, Burundi, Rwanda, Zaire, Zambia, Botswana bonna bali kyankwanzi. Kati buli omu ayinza okuba n'engeri gy'akwatamu ensonga ze. Kati buli omu engeri gy'akwatamu ensonga ze. Nga nze munnayuganda gwe kubamu akafaananyi nkugambye kati singa wabadde ne kasitoma wo ng'oli mu kiwanzigi yakugambye wooda njagala enzigi 50 nzagala ku ssaawa 8 amasannyalaze gakuvuddeko okumala essaawa 24 tegaliiko enzigi ezo tofunye kasente gwe bakuwadde naawe ekyokulya entandikwa bano boodi bawadde abatafunye entandikwa okitadde eri kati weekubidde ab'ekikyo gwanga lyo takyasobola. Kati kitegeeza nti bannayuganda bonna basaana kyankwanzi be balaba bonna babawa ssente batwale ffenna ekyankwanzi kukikiraba ndabamu ng'okwekubiira kwegamba kyankwanzi munjogera yolinga ga kyankwanzi erimu akantu tebagenda kusoma bagenda kufuna kantu walaba bamemba ba paalamenti baba wa mmeka oba 10 kale kigize ffenna batwale ekyankwanzi batuwe ente bikyasobola emirimu ekyasobola kyankwanzi babenga batuwe ekyokulya ensonga yo gyentegedde nti gwe bali okubajja e South Africa ne babatwala ekyankwanzi bandi bajja South Africa ne batuuka wano ke babawa ne bakabawa nga tebataddemu baminisita kugendayo tebataddemu ki kubaliisa bbanga ne bagenda naye gye bw'otandika wali era okuba otandika obbatemera nga nze amasannyalaze gaavuddeko essaawa 12 emirimu gyange gifudde wakasaluuni kafudde nabo baali badde batuteerako nabbanyagazi yatuteerako mu covid nange nemba nga mpitiddemu awo ezange zokwata zowaayo kati nze mafulira mu luddawa saavisi zitambula zitya mu kitundu mwoli olaba mu saavisi wo tubonaabona ddala ng'abamasannyalaze batufuukidde akayinja mu ngatto katya baatugamba nti bagenda tuddiza amasannyalaze kino ekitongere simanyire diseero zakako ti amasannyalaze batugenda kweyagala naye uniti edduka oludduka ogitaddeko edduka nnyo ate olina n'akaseera ke bagenda okugamba togenda kwaka batya gayinza okutuuka ate essaawa zino twogera mu tegaliiko weteebereza okuva ku makya gakuvuddeko ssaawa mmeka ssaawa 2 gakomyewo 3 zibadde ziwera 12:45 ne gavaako olwokola ozannya naye nze kinneewuunyisa ne bano abaana abavudde bwekivula bwaki abaana baneetenda nogenda wabweru omwana avaawo n'agenda mu buddu n'agamba nze kasooka nga ntuuka mu buddu amasanya tegavangako aka Uganda tunaagagabanga bweru kiki kituyinza okufunamu kiki buzibu ki kutulimbanga tulabeke tusobeku tetukola nandiki togalanga agaffe akaffe tunabeera tugambe embeera etukera okwangaliramu ekyandikoleddwa obuli bw'enguzi buli omu okumanya ekitongole ki kyalina okukola naye bwe tunaaba tetunaba kuvaamu ssimu oli kuba kasimu mu kitongole kyonna kyonna Uganda terijja kutereera eyo gye bayita abaavu anti enguzi bali mugirwanyisa ate bagirwanyisa nga basiga balwanyisa enziwo bannayuganda Uganda yonna bw'eri malest wiiki namba nga tevuddeeko masannyalaze ndikakasa nti enguzi bagirwanyisizza kyogana ne UDC esaano byonna kubanga nkugambe kasonga bwe gwabwe gwakutulimba bamanyi ffe tuli bafala naye ate ensi yafuuka kyalo kimu oweena agakaaba weeri agakaaba oweena agakaaba weeri agakaaba basookiremu ekyo kaakali nalabe bwana balamu era abala abaana gwe wakitegedde bamukubira essimu ti abaana olwali tebajja kusoma badde bakisulo kyogezaako gamba ayinza okuba yabaze nga abalanga n'abataasomye ababalanga abatali ku ssomero kati kwogera nenye omusajja afe abaana balimu ye alina kwogera muwendo gwe bamuwa balimu abaana bwe bati kati ate omubanja ye akola atya gwe bamuwa baani Headmaster si agenda mu byalo n'anoonya abaana Headmaster yajja kunoonya mulimu mu ssomero kutambuza mirimu gya ssomero kutambuza mirimu gya ssomero kusomesa baana atuuseemu ate gwe omubuuza abaana balimu bameka alina kuwa namba eyo gye bamukola ki kye bamuwa baani gye bamuwa bakama be abazadde oba ate bazadde bananyini ssomero si lirye kati olina wano essomero ku siidi ssomero lyani lya gavumenti Headmaster yalina ogenda wa siidi alina ogenda okujja nga anoonya abaana gavumenti
abaana bebalina okujja n'amanya nti omuwendo nakuŋŋaanya abaana 17 era oli bw'aba akubuuza nti essomero lirimu abaana bameka oyinza okuwaayo 6 nga tiwakuŋŋaanya 17. anti ye minisita alabanga omuwendo gwe bamugambye tegukwatagana nagwe yasanzeewo. Akola atya mukama we wajja eyo nguzi nga yogikwatira wano wajja kutte ani minister of education Muyingo agenda kwate owekitiibwa Jesse Muyingo basokere ku oyo ate ye ku ground abaayo kyekyamulondisa kati ono yali yabeera ku ground kati bali bakozi balamu yali kubadde akola bwati okutwala obulimu obulungi yali maze ennaku 3 nga yasomesa abaana abo nga ye musomesa n'agamba kati nze musomesa ala abaana abazze naye agwanga kidwa ate n'atamanyi baba ati wanajja asomesa abaana era ojja mubuuza yasomerawo obusomesa ate ogwe education yani yagomwa misisimu ya local government yagivaako baminisita kati zonna zonna bazigasawo nti wakyali ministry education. Olowooza mu kulwanyisa enguzi nga Honorable Balamu yandikitambuza ati si ye President Museveni bonna bali banguzi baba baagala okulwanyisa enguzi bonna basooke bave ku bali bwe batuzeeyo kusaba abawolereza wa gavumenti abonagamba bonna okusooka bonna ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni bonna basooke bamala ati ate ani anaalwanyisa nga bavuddeko ani anaalwanyisa Amini waali Obote waali Muwanga waali Kitokere waali singa bana abafudde ananaagirwanyisa anti kati kino kyebaliko bye bakola bikyali bikyamu enguudo nfu kati bona omubuuzi oli anti minisita ajja ekyenguudo ani minisita wa wax kati gavumenti ekitambuza etya anti kali nkubuuze naawe tulaba nti ebyokutabula kati bebatadde kale aba gyonna balabi tebabisobola gyonna bagiwe Balamu abeere minisita wa wax abeere minisita wa education abeere minisita wa local government n'ebirala bamuwe ekya prime minister nowa RC kubanga Balamu yajja okubikola tobinyigidde ate kubinyigiramu kubanga abo bayingira mu bitali bibye kati nkugambye yabadde mu byanguudo balukoze bubi kyeriyo minisita wa wax ye yandibadde akola egyo bw'aba alaba nga ajja gisobola gyonna bagimuwe ng'ate onyiizeemu ate kunyiiga kubanga noono byonna alabika alina omululu enaakwatayo mukyala Nameere enaakwatayo kati gyonna bagimuwe kunagenda okumalirako emyaka 2 kale tulabe enguzi bonna bagimazeewo olowooza we kinaaba kitambula bwe kityo buzibu ki bwagenda osanga alalala bagenda okwekuba abo ani naani bonnyini mu minisitule zaabwe kubanga newali tubona bonna bamunyiigidde kakati olaba kitono nnyo nga bo wabula akantu ako abanja kuwa ekyokulabirako owakakiiko ka ebyokulonda yani misa byabakama justice byabakama mu kaseera ako yatutegeezanga n'abagamba nti bannange mazima na bwenkanya mutugenda mu byakulonda kitegere kitu ekyo bwe munaamala okulonda empapula zinavanga awo zijja genda zigende ku district kawula akantu ako ziyala form era omwana kyovolaba yali ali amubuuza n'amubuuza nti binsa byabakama bino byolangira omanyi kankomewo awo n'avaawo kankomewo amala okugamba nti kankomewo nga bano kye baagala bagambe nti disitulikiti y'Ekiboga ofunye kino disitulikiti y'Emukono ofunye kino kibula ekitu ekyo kati ovulawo ne biba nga bimutabikiddewawo nange bwe ŋŋambira bano kyovula nkugamba nti waki tuddayo eri wa Balamu ngambe nti waki abitabudde avudde asooke agogole oba mu local gavumenti yennyini asooke mu local government naye abuuse local government tabimaliriza wuyo mu education wuyo ojja muwulira mu RC kati tubuuza who's who abaani alimba munne abaani atalimba munne kale bakantu ako toyinza kubiwangatanya bw'aba okujjako nga mukama we nga bw'asobola bw'ali chief simanyi ani mwana wa mugagga kyonna emirimu agimuwe bw'anaaba agimuwadde tujja kukakasa obwa RC bagumuwe ministry of RC local government kubanga byonna ajja bisobola bitambula kubanga alaba byonna asobola bikola ki kino kiteekawo eggwanga singa linaabeera litambula lityo nga minisita omu abeera w'amaanyi asobola okulingiza mu buli minisitule ate nga tulina n'obukiiko nga anti-corruption unit gye buli
tulina obukiiko nga tulina IGG gyeri naye ekola ku kyanguzi. Ate tulina ne minisita ne ba ministers ab'enjawulo abalabirirwa prime minister waggulu ne wabeerawo president. Singa kinaabeera bwekityo nga minisita waabeera omu ng'alina embavu okulingiza mu buli ministry ne weeba temukwatako ne weeba emukwatako, olowooza kiyinza kusuula wa Uganda? Kigenda kulwanyisa enguzi oba kigenda kwongera kunafuya bamu? Kigenda kugyongera. Kitya? Kubanga abamuzaalawa be bangi ate era bajja gendako ne mu mateeka. Kwegatwandira b'amateeka nga gamukutte. Ate amateeka nga gamukutte. Gatya? Bango ojja kukiraba balamusinga oba n'abawo amateeka nga bamaze okugatafuta obulungi. Ono nga bakwatidde mu bitabu. Aba owulirako emabega ayakozesa ebibuuzo eruwero. Bali bamuyitaani? Ayakozesa abasomesa. Kalaba akantu ako. Kakananga etteeka limukoze eki. Ono bagenda mu mateeka. Mpozi era nga Uganda bwe tetalina mateeka. Ayayingiridde emirimu egitali gigye. Kwegamba maaso ayo tuyinza okulaba nga minisita Balamu ali mu kaguli. Era nga bwewala mu paalamenti bwe bayagala okusalirawo ebimu embabegako mu balebos MPs okagana badde basibira luddawa mu kaguli kana ate omusango bagusinze. Bwe bayagala okulwanisa enguzi muveemu abaavu. Buli minisitule kye baagiwa ekole ekyo kyeteekeddwa naye kati oli atya okukola ekintu aba akyakikola ne wabayo essimu eyo muleke. Otera okubeerako ku nguudo zino eza Kampala. Ntera obeerako. Ezo omwana wa takisi atalinayo kasimu bambi yalugwamu. Oba oli awo ng'ow'emikono myeru omukono yimirira lwaki otisse bana. Naye ng'omwana alinayo mmeeja we nga bamuyikuba omukono. Kiki kino Watavika abadde aŋŋamba mumpeeko ngambye mute afande sibu kati batulimba bulimbi. Era kyovola bo banuuna mukaabwe. Kwegamba afande aleese afande n'abaavu. Bwe baagala okubaako kye bakola nga twagala eggwanga lyaffe muveemu abaavu. Kati mu kino olinga agamba nti ne minisita Balamu yandibaako waakwata n'akwata mu nnyama y'omuntu. Gwe gundi Betty Kamete wamuwulira. Mukama wenyini yamukubira essimu. Awookutte sokolekereko. Bagenda kukolera ebyo bireke. Yazaayo omuliro. Kyogezaako gane twandiddamu okukiraba. Ujja kiraba gwe linda atambule. Lwaki yasokedde mbaali? Bw'aba Balamu njagala okukwata nange mukakasi akwate emyezi 4 agende kwene emmanga engulu. Okyogamba teri onguzi mani mwankole luddawa buhwezi luddawa gyabakkirira atandikireeyo. N'ensonga Mr. Balamu zaaliko nzijukira enkola eno twalabako ku minisita Ogwanga bwe yakikolako mu disitulikiti naddala eza wano mu sentro eza Buganda. Wano yabeerako Wakiso n'abeerako nga era mu nsonga eza local government. Kikyo kyaggweerawo. Era abo basobola okukikola bawe ebitundu bye bagenda okukikolamu bagenda kikola mu Buganda bakikole mu Busoga lango n'ebitundu ebirala naye tebayinza kikola eno mmanga. Lwaki? Ng'okole ku mwana w'abandi yo mwana omushiizi ogu tokuleba yagwesaka gwe. Bagirira wano sebwa abaabu bwereba tennava mu Uganda. Naye ogenze n'ogamba ekintu ekyo naye ate nga nalaba mu nkola naddala eno eya trade order ne mu sayidi eyo gyogerako yatuuka. Ab'embalala nabalabako nga bakaaba mu ttawuni. Akanungu bamenya bameka ab'ebwejo. Kyogezaako okugamba bino ziri firimu waliwo ezaabo kati kankubireko ng'ekyama. Minisita wa trade yakolanga ki? Ebyobusuubuzi wa byabusuubuzi. Wa byabusuubuzi. Bw'abanga wa byabusuubuzi bwe kyogamba ku nnyanja obutimba buyita ludda ogenda ku nnyanja. Tebabugulamu ne buyita mu Uganda tebuyita ku booda. Bulina okubanga gye buyita. Ku lwaki olowooza ate bwokya buli muvuba bubi obutimba bumuvubisa bukyamu. Bandikoze batebandibulese ne buvuba. Booda zonna tewali baddewo katimba kakkirizibwa vuba nkyamu kuyingira wali mu Uganda naye buyitamu era kumbi bwa banene.
ne buyitamu ne bugenda ekatosi luddawa bwemala okutuusa ekatosi bambi bo bambi enkodomani ne bakwata ne bookya obwavu ne bweyongera okategeddako kyogezaako okugamba bw'abanga minisita wa trade afuuse muyeekera atya nakkiriza ekintu ekyenvuba embi okuyingira mu ggwanga kubanga kivaawo kikole ki kiyingire ennyanja nja kuwa ekyokulabirako bo bwe baatandika okusuubula genda obuuze muno mu Uganda banywa sigala onewo omanyi TZ sigala wa TZ sinayo mumanyi ku lwaki bali tasobola kulwanisa kano katimba ak'envuba enkyamu okuyingira kuki ku boda za Uganda wali waddewo omuntu gwe bakyayitiza akatimba ne bakola kimu kukola firimu twayekyezaayo bwa miliyoni bannayuganda mu ababukukusa ne babuyingira tetulinaako basirikale kitegezeeko boda nkalu mubukukusa ne buyingira ate tumukukusa tutya oyo ennyini akikiriza yabeera omuyeekera kubanga oli mukufiriza bannayuganda lwanisa ensalo zino eza Uganda byebimu byoteekeddwa kakyogamba nti enjaga buli kanaku eyitawo ng'efuluma bwe abanga eyingira simanyi bulungi kwe towulira nga basobola ogirwanisa ku lwaki obutimba buyitawo ne buyingira mu Uganda naye ate ne basobola obukwatira eri ku nnyanja ani abuzaabuzaani ani mulwadde era nga gondamu ng'oŋŋamba ebyabaliti baati simanyi bakwate bali kongozi ng'ate buno babukkiriza ki ekyandikoleddwa amateeka okubeera kubanga nino misinda aba ye minisita wa trade talina buyinza talina buyinza ate nga minisita biri baabateerawo nga bw'onoosanga ku luguudo luno olw'emityana olulaba ndulaba obayite buyalo manyiwo tulabawo omukyala gwe baateekaawo n'omwami Zimula Mugwanya bamwitani Zimula Mugwanya kati nga bw'obalaba bayimiridde nabali bwe babateekawo Zimula Mugwanya anti kiri kifaananyi era ne kino kifaananyi ky'abaminisita bwekiraba nga si kifaananyi buno buyitawa ono mugobe abatalina mugaso obutimba mubuyisaawo bannayuganda ne buyingira ne butuuka ku nnyanja bannayuganda ne babonaabona mu njogera eyo olinga agamba nga tebannakwata butimba bakwate minisita bwayitawa oba abali ku booda ne basalawo babonyebonye munnayuganda badde manyi bamutaasa ate bamutaasa ki yakutte ssente ze n'akola eryate ne mulikuba ne mulimenya obutimba ne mubwokya naddirayo ddala ku zeero nomugamba nkyalogera ku wantandikwa tebandimuwadde nabalina obukadde 10 obusaanyizaawo enkya nonsuubiza okumpa akakadde onjagala nnyo anti nkukaabiddeko ennaku naye nga 10 lyomaze okulisaanyaawo kati nkwate neno gyompadde ngene ngula obutimba ate nga bwo mwenyini mwe mubuliisaawo wali ojja kugula obulamu ate obulamu kati gwe kyobosobola okukola bwo buyisiibwa anti okusinziira kati we bagamba nti ennyanja okuvaawo we baatandika okulwanyisa envuba embi kati etandise okuvaamu ebyennyanja ebinene anti era banene mpozi tolya ku kyennyanja ennaku zino ekinene teri munnayuganda kyokitwale ng'okijja ku nze nga bwe baagala okubawa nabano bennyini babawa za palisi modo teri asobola kyennyanja tebalya ate ng'ekyennyanja ennyanja kati evaamu ebinene byabanene bigenda mu Shaletoni byabaminisita kyogamba nti munnayuganda tagera kulya ku kyennyanja ate kisobola ki era buno obwana katonda tuyasaasira busaasizi kati ne oba oyagadde kati njagala gwe kyokikoleko save bano bonna abali mu bonna simanyi bonna basome ne boogera n'obuuza ku baana nti abalidde ekyeggulo mu baana 10 kubula yalidde ekyennyanja tebasobola kira kigula emitwalo 5 mutwalo 6 afuna mutwalo kyogamba ebyennyanja baabivaako dda abantu bo bw'obalaba bano abantu basibirya mboozi batya ne baddawo mboozi ne mulikuba n'onywera ku mazzi gundi mpabonguleyo ku mazzi ag'ekikumi n'atambula n'ogera kati wano neesiimye ndi mukulya tulaba noga tuli mu kantu one tubanga tuli mu kulya tuyisiza ku budde obutalowooza ku byakulya naye bo ne bamala muli bulungi bo bwe bakkuta ne balowooza n'abalala bali buki bakkuse kati babalimbe yenguzi kati bannaba kulabika kutirira mu pepo sooka owe minisita
amagezi balamu engeri gye yanditambuzaamu kyayinza okwongera mu birungo byaliko okulaba ng'asobola magezi ge nali baddemu abajjemu amalala eno si ndongo golaba ali mu ndongo nkugambye yabadde akwata bali abaana babadde abala ye minisita wa education yebale nnyo yebalire minisita wa local mbadde maye ye minisita wa education wa local government bwabanga ye wa local government kyogamba mu local government eriyo byetagisa kukola nawulidde wuli ali mugamba ti mala bamugize sime bayota kadala kakati amakubo gaffe amafunda kati ani avunanyizibwa ku luguudo lw'Ennakabuka era balamu lwa wakisi ani minisita wa wakisi ye minisita byamukama kati kyetagira balamu amukwate kyogamba minisita ate bamukwate ku ddiiru ki kati wasirugwa kubanga emyaka gigenderedde tuno olw'empigi express baluvaako ne lumenze n'ebinnya asookere kwabo nateete abantu balwadde ebifuba naye nga kibalwaza ebifuba nfuufu kwegamba gaahedi gy'omuwa nti kati ekikwekweto kisooke kiwummule mu bawansi atandikemu baminisita banne bakama be tebaliyo asooka akwate minisita wa education kubanga yamanyi ku nsonga eyo tuli mu mwezi gwa 7 abaana bagenda nakuwummula kawula akantu ako kakati atandikire kuli olya mu information byajja bita wano bajja betya yinza kugira abaana abamu balwadde abamu babadde mu nyibi babadde sibaye bafiiridwa kinasanzemu abaana basanze mu 9 twagudde ku ssomero n'obala ebyo ndabanga firimu ezo firimu zibatuzanya naawe kyakyakoze tekirimu nkugambye ono abasajja boba baliwo akantu ke batuzanya bwe byabwe ffe batufulya abatategeera kati wali ekyokulabirako palamenti namba eno yebeera minisitule gamanga ebyo byokulonda ebyokulonda kakiiko ke kasaba eri naye olabbo bwe beeyagaliza batya ffe wano ku byalo ne batusiikulira fitina oba tweteme kutya ate baasaba obuwumbi 56 obuwumbi bumeka 56 kyogamba bano abaana babasasudde sente mmeka abadde bawandiika okwejanga amannya goleka endagamo okugjako nini nakogundi abaana baffe tutali bali twesoloozamu obusolo tusobola kubawa sente basobola okuwandiika amaanyi ne babiteeka mu mitemu ebitabo bwe buwumbi bwe 56 kyogezaako okugamba nti okulonda kwa LC tekwetaagamu sente ne bwe baligambye ffe abantu mu byalo twali batujja kusobola okuzeesolooleza naye obuwumbi 56 sente za muwa musolo ate nga kaluka fitina ka mu mugongo ku lwaki bwo bwabwe tetudda mu mugongo wa president kyogezaako okugamba nti obuwumbi 56 tebulina kye bugenda kukola bugenda kukola ki bwe nkugambye obuwumbi 56 senemeka akawumbiro kamanyi miliyoni mekezo miliyoni 100 ebyalo biringa emitwalo 5 buli kabo buli byalo biringa byemka wakise ine ebyalo byonna Uganda yonna kati bali mu Uganda yonna yatugambye ebyalo emitwalo 7 ngaba mu 14 kabula akantu ako bitwale obuwumbi bw'essente za Uganda 56 ng'ate fitina buli kyalo lwaki otutemaganya kyogamba gwe wotunuulira bwoti nti kati tuli wano mu kikaaya kyogamba ekikaaya tekiggweramu emitwalo 5 nga ffe tugyesololezeko tebalina kye batwongera bwe bagenda okusasulira ku kyalo baali bakiwa emitwalo 12 tebalina luzi lwatuteeramu okujjako okusolozaamu singa balina enteekateeka naye ze bambi mbasubirwa bambi beebale nnyo beebalire ddala ba mukama yabawa emitwe minene aba mitono siyinza kumanya kubanga ne ssente y'omusolo gye basolooza mu byalo nga bagambye sente kale emyezi nga 6 sente ze munaasolooza mu kyalo ezo zikole ku byokulonda by'ekitundu ekyo kyali bali kisobola naye bo tebatufuddeeko oba mutemagana ebyaffe kasa firimu olinga atidde okwetabamu kiri si kwetabamu okiraba ekyabwe ebyabwe batugamba bya fitina lwaki ebyabwe batugamba tyagenda olondere wali mu bbaafu ng'ate bawala oyina membe wa palamenti golondanga naye nga buli wamu ku kyalo
kati ate ono wokukyalo lwaki yo ngamba mwene musimbe mu mugongo ng'ate gwe weebunaayiro ŋŋaanyi kyogezaako okugamba bayekerawo okubuzaabuza bannayuganda okubabba akalu kano kagenda kubeera ka bwerufu ate obwerufu kali kati kali badde keerufu nti ovaawo omanyi nti gundi yawangudde ne ku pulingi sese naye twavaawo ng'otegedde nti gundi yawangudde naye olwokuba waki bagamba kugenda okwekweka mu bbaafu bw'oba okoze yunifoomu lufaaya abantu bakatidde olwa fitina naye ne mukulu koloboza ng'olinga atidde ejjambiya ejjambiya tugitya kubanga ffe munange ebyentabo twazikoowa kubanga ate benyini be bateekamu okutiisatiisa funa akantu ako bagende bajja eri bakifeesi bankube eriiso lwakubeera akalundu akakoze eki togenda kusimba tujja kusimbamu naye kati si ffenna nti tuli balumira mwoyo omukadde w'emyaka oli azze ng'akootakoota ye omusuubidde kukola ki nga toyagala ye ku mmemba wa paalamenti yajja akoota n'omuggo naye bali bakifeesi bavudde eri gwe omukadde oyo agera kuyimirirawo kyogala bakadde bayinza obutalonda ate banaalonda batya nga bamaanyi bavudde eri amayinja libuuzuma ino liva eno ani agenda okuba amayinja kubanga nga nkimanyi nti oyo koloboza asula wali lwaki ankuba ejjinja kakati memba wa paalamenti gwokimanyi nti asula yiri eri lwaki oŋŋaana okumulondera bwe nti mu mugongo kweno ngamba nekweke mu bbaafu aneegabanya atya yonna aneegabanya atya kati waliwo neegabanya atya kubanga nazino zenkugambye zange wembuulira zino sente zange obuwumbi 56 zafiira ki lwaki enseri nga bwe baloko gavumenti mwali badde mu abaloko gavumenti mwabasimanyi kiri ekitongole kyebyokulonda musaba loke gavumenti buli kyalo ne babawo akasente akasobola okukola ku byalo ne mutekikulanga fitina olinga agamba minisita balamu naye agendeyo nawe agendeyo oli minisita sebo akola ku gundi yonna yonna aba ye pulezidenti aba ye pulezidenti agendeko ewabyabakama agendeko ewabyabakama anti alwanisa nguzi naye amukwate olwaki amukwata oli bamuyita minisita balamu kisanja teri kwebaka balugahara oli bamuyita namere alina erinnya lyeyita kale byonna byonna byolaba batukuliramu firimu bwebanayita emyezi ng'esatu nga batulya ekirabirala tubawulidde mu bibibira tunatera kubawulira mu bya butonde abannema wano bazimbye mu ntobazi banene be bazimbyemu naye ali eri mu kifo ky'okukwata kwabo omusana gutwokya enkuba eganya okutoja ebibira byonna byonna babimazeewo anti bakola kuva erubigi ne babasenda bibije bali baganye nti abanene temuli basigalamu bali ku bukazi bwatu bona obunaku simanyi bali ku trade order ate be baba wazineza Paris model tugamba obutunuya bwe butuno kama n'ogamba onyiga bwoseka onyiga nga bwoseka ne bikusobera mukuba indicator tukuba indicator bunaku nakuletera kipya bwenda kubakuletera kipya nobuze kiki kino kike tuliko kibaza kukola kirambulukufu minsa wa Eris Balam Barugahale waloko government wa Eris atoyagala Mugabe eyo gundi ayinza okubanga minsa wa Eris kale batedaga muwulire eri mu bakansa nabo wali wakibe bakakutaka anti ye waloko government kali yagenza okwana aba education yewe education ebintu agala biri akatogo nanti bina byafuusi byakatogo bano sema nkyamulonzi kisigera kirekyo nagambye kano katogo mu nnyama kati buli omu akole kyateekeddwa okukola abuuzibwa ekyo kyateekeddwa okubuuzibwa naye banatulaganga firimu batuzanyinenga ku mitwe kati nawe wenyini gwebuuzizza njagala mu malwaliro balimba ojja kumulya Balamu kati nga lyeri ali mu Erezi yani minisa wa Erezi ogambye yani Ocheni bamujja kusimanya ani ajja kati ba minisita otandise okubeera bira ekyo tubeera bikubanga kati nali badde nsubira nti minisita wa education yakutta abaana yabadde ababala nagenza okuwulira minisita wa local government ate yabakwata ati tumulya mu nguudo muwakisi buli muntu akole ekintu ki mu mateeka minisitule ezo nga bw'oziraba singa buli omu banaabagiwadde obuvunaanyizibwa omulamuzi bamuwa kyateekeddwa okukola nga kyekyo bijja kubeera naye obusimu bunaba tebunnava mu Uganda omenye mu amateeka bujja kugenda mu maaso tuleme kwekubiranga kasimu olw'okuba waliwo bwembeera n'antaasa mbeera nziziza kati ate okutaasa etteeka terikutaasa lwaki omenya amateeka nti byenkugambye ensi ezigenda kuma waliwo ono pulezidenti wano wa South Korea ali muki mukigi lwaki kukozesa bubi bintu kukozesa bubi ofiisi nina bano banazikozesanga obubi yoga ne minisita naye twandi mulabanga naye agikozeseza bubi
omulabi waffe wa Spotlight News Media tujja kweyongera mu maaso okugenda nga tukuleetera omukulu Bule Muhammad okubaako ensonga ez'enjawulo ze tubeera twongera okuttaanyaako. Wano tukusunirako busunizi naye tukyagenda mu maaso tugenda kusoosotola oluwombo okwongera okulaba ani ye awunzika agamba buli muntu atambulire ku layini ye kubanga ye agamba ne baminisita atandise okubeerabira. Bule Muhammad soko sibule ku balabi ate erobeero n'akagambo ak'enjawulo k'obawa. Bannayuganda bannange abatulaba ba Sports Media tubalamusizza naye nga tukyagenda mu maaso n'okubaako bye tubategeeza ebifo eby'eggwanga naye nga sirema kubakuutira eno ensi yaffe Uganda tulina gibuulira kituufu kye tuteekeddwa okuba nga tugibuulira tusigale ku mazima. Etteeka libeera etteeka bwe tunaba tusigadde ku tteeka ne minisitule ebeere nga minisitule agirimu yooyo tujja kusobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso naye bunaaba nga buli omu yeetumiikiriza ne weesanga omutemi w'ennyama nga yate agamba nti nze nnongoosa abalwadde emulago tujja kwesanga ng'ensi tugisudde mu katyabaga. Mwebale nnyo mwebalire ddala abooluganda Mukama yeebazibwe abagweno. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsigadde nze Bule Muhammad Koloboza. Bannayuganda tubakubiriza abali mu Uganda yonna abantu batulabyeko bambi mugende mwettanire musobole okulonda abakulembeze bammwe abasookerwako mu bitundu. Kyankizo kubanga oyo mukulembeze gw'otuukirako era gw'osookerako asookera ddala ku nsonga zo. Twesuleyo gwa nagamba kugaana agenda kulonda kale Mukama bawa omukisa bana basobodde okukola ekyo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Webale nnyo ssebo. Eryo ly'eddoboozi ly'omuntu eyakazibwako omuntu wa wansi okubeerako by'atangaaza eri eggwanga. Eggwanga okulizimba buli muntu alina okuliteekako bulooka oba oli mukulembeze naye Munnayuganda okusobola okulaba ekyo ng'ensi etambula bulungi. Bye bye.